Njagala okukubuuzaako nateera n'okwebaza by'okozeeko. Obulamu butambula nga bwe butambula. Ebimu bijja nga tetubiinaako choice, newankubadde ate nga bingi tubisesenkana okuva mu choice ze twasooka okukola. Twongere nga nange muntwalidde okwongera okutunula enkaliriza mu choice oba mu kusalawo kwe tukola, akukola kinene ku bibeerawo mu biseera by'omu maaso. Wasalawo genda ku kyeyo era oli mu kuganyulwa mu ebyo oba advantages eziri mu muntu okubeera ku kyeyo. Naye mulimu ne disadvantages nga gwe muzira wamanyira embeera y'ekyaddondo okujjako abali wansi eyo kusima wansi. Kapichora gye mpulire wali ku bunnyogovu n'ate era bwo buli omuntu asobola obbugumira. Nolwekyo nga bw'ogumira winter n'ogumira summer nga tusibi wali osinkana e Uganda, obulamu obusinga bwe butyo bw'otambula. So kyansonga okukitegeera nti ekyo nakyo olina okuba ng'okigabanako mu by'olina okumanya. Nze Ssozi for starters, naye nga njala kutegeeza nti Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday tubeera ne shows zaffe buli lunaku ku channel eno. Then Friday sawa 3 ez'ekiro, Saturday sawa 3 ez'ekiro, Sunday sawa 3 ez'ekiro ne tubeera live ne love stories zaffe okuva mu family, okuva mu abo betugenda okujja nga tukuleetera bangi nga bagabana stories zaabwe ziri true. Mwebyo byazi bayitamu mu mukwano. Stories ezimu ziwunzika bubi, endala ziwunzika bulungi nga bakyaliwo nga bikyatambula bulungi. So bingi bikyajja, nkwebaza okusubscribinga. Nzikiriza nti tuli mu ba subscribers 1,500. Wow. Thank you so much okutukkiririzaamu. Naye njagala kukulabula kansoke nsirise n'omuziki. Njagala kukulabula nti katandika butandise. Ebyakabi biri mu kkubo bijja. Era nzikiriza nti ojja kubanga tewejjusa. Ng'ojja kusanyukira nnyo ekyokuba nti obadde omu ku batandisi nga tutambula fembi channel eno ng'etandika. Nzikiriza nti bwe tuba tusisinkanye mu buntu oba mu ngeri yonna ojja kukkiriza nti nakola ogw'okuleeta ebitugasa, n'okola ogw'okubiraba, n'okola ogw'okubisaasaanya mu ngeri bw'etyo. Waliwo ekimu ku bisoomooza omuntu okubeera singo mu bufumbo. Newankubadde ate era waliyo n'ebiri weird, omuntu ali married mu bwa singo. Nga wali singo naye nga ali married, kyentegeeza nga alina battles zaalimu, alimu embeera zaalimu ngezo embeera z'abafumbo. Kakati ate n'osanga omuntu ali mu bufumbo, lwakuba nti ekyobufumbo kikisinga okusoomooza. N'osanga omuntu nga mufumbo naye nga ali singo oli awedde emirimu. Mukimanyi nti eriyo ba single mother nga bafumbo, ng'omusajja waali naye nga ono single mother mu bufumbo. Tugenda kutunulaawo olwaleero. Kyabulabe bw'oba okyalina omukisa okubaako engeri gy'oyinza okwongera okwegendereza okwewala ebintu ebimu gukozese ng'obudde bukyali, my good sister, kubanga abalala abatali mu mbeera gy'olimu bayinza okutunulira nga bakwegomba era nga balowooza nti bayinza okuddamu okubeera nga ggwe oba bandibaddemu okubeera nga ggwe naye nga tekikyasoboka. Bw'oba tonnaba kutuuka wabi, weekuume nnyo osigale ng'oyimiridde obutagwa kutuuka okubanga wasoomooza. Njagala onzikirize tusookere mu love lab eno, then tujja banga tugenda mu ka story kaffe magezi muliro, naye nga mmanyi nti kali touching, kalina ebyokuyiga ebijjudde eri gwe agenda okubeera omufumbo naawe ate already omufumbo. Gwe tugenda osisinkana obufumbo bumazeemu emyaka 18 naye maama tsunami. Katuve mu love lab. Hello. Hello. Yes, brother. Jebale ko sebo. Kale tume jebale.
Eddoboozi mpulidde asoose okukwata mulala ate kati mpulira lino likkakkamu. Ano Richard. Nedda ono tomumanyi bamuyita Moses. Lwakuba waliwo aboogera bangi? Osobola okwemululamu uko twogere eby'abasajja babiri? Netiwaaka woli ate eringa ekutawanyamuko. Eringa ebula kampulirawo? Awali beta. Kaakati wa kitiibwa. Ngambye nze Moses. Ne netiwaaka ebulaabulamu. Kutuka. Gwompulira bulungi? Era tonfunaawo. Awali beta. Waliwo omwana w'obuwala oba omukyala. Netiwaaka. Awali beta gwompulira bulungi? Waliwo omwana w'obuwala oba omukyala eyansabye okuteeka mu unity. Nangamba bwe nkukubira essimu n'ogikwata ntuuse obubaka bwe obugamba nti bebe nonekerayo nni kuba nalososi byogenze mazima nesigalawo nga kaba mu binazo ndesoncaye walayidde n'okoma ne pasi olinzirira oliba owenze nzize nakikola tya onese n'ogolyeyo. Sebo mukwano gwe kukusirisizza bwe gutyo? Oteza amatu owulira byange? Ebigambo biwuliddwa? Olowooza mwana muwala ki oba nakyala kyona yantumye gy'oli? Kikyolina bangi? Oyina bangi? Kati mwaba abangi olowooza ani yakulowoozezzaako ebyenjawulo? Awulasinga kumanya kubanga abakazi bwe nnina. Abateekwa kunnyonnyolako. Muganda wange bukedde wano agamba nti biranze. Nti biranze kwegamba alina kwennyonnyolako nti nze owe kyannamukaaka. Nti nze tojjukira nze gwazaalamu omwana. Nti kwegamba nti ng'oli yannyonnyolako nti tojjukira nze gwazaalamu omwana omuwala kakati ali myezi 6. Kwegamba bwati bw'alina okwennyonnyolako. Naye ate ono kigenda mukola bubi olw'ensonga. Ye okusinziira bye wamugamba biraga nti ye alina obbeerawo nga ku kido waali nga yali kkirya yekka nga yakwasaganya ensonga kati bw'awuliramu bajja be bikaluba. Wange? Agateeka okunnyonnyola nagamba nze omugundi era mbeera gundi ebyetwongereyo bakati awo bakazi bennina abo sitegera mukazi kyoyo atayagala okumpuulira kiki kyayagala mukolere. Olowooza ono tagenda kuva ku lisiti eyo? Era bakazi buddeko. Kale sebo neeyanziza obudde bwo. Nti neeyanziza obudde bwo. Kale sebo. My sister. Bano be basajja be bagamba nti okufumbirwa oba okusanga omusajja bwati obeererewo. Okkiriza okole ki? Obeererewo. Eriyo ekikula ky'omusajja ensi kyeyinza okugonnomolako. Naye nga nkubuulire ogamba nti nandibaddewo. Kati ono ye musajja gw'ojja okuteekamu obudde bwo omukolere buli kiramu naye ng'oyagala mukyamu. Ng'oyagala mukyamu awedde emirimu. Ojja muyiirawo omubiri ono saagala banyumiza byabaddewo na relationship ya gayo ono n'omukyala eyamutadde mu laabu. Naye
naye ono otuuka n'ogamba nti mbeererawo ojja genda weekuunyuule omufumbire nenjala kutegeeza nti era ono kakati ofangayo nnyo ku muntu wo bwe yeeyisa eri abantu abalala bw'abanga ayogedde bino ku nze gw'atamanyi n'omweyanjulira mu butongole n'omuwa ekitiibwa n'akwanukula bw'ati nga takumanyi olwo gw'aba amanyi gwe yamanyiiranga mukazi we aba agenda muwadde ekitiibwa aba agenda kikuwadde. Bano be basajja abakula nga tebakyalina mukisa gutereeza byayita. Sister, omuwulidde? Weewuliriddeko tetumugeya, weewuliriddeko. Njala tusisinkane omusajja omulala gwe nzikiriza nti mukulu mu myaka nga mu birowoozo akyali muto. Maama ono ayinza otubeerera ekyokulabirako. Oyongere okusiba natti nga si kumala gazita, si musajja kumala gakusika kutwati ng'ateeka okuba ng'alina by'atadde ku mmeeza. Abantu abamu bajja kutuuka ku mutendera ogw'okubanga bwe baba tebannakola ndagaano eno ey'omu kyaki mu kereziya mu muzikiti ey'obufumbo nga balina endagaano eyaabwe gye basookerako eyaba ate nga naye eriko abajulizi nti bw'oba tokola kino. Nina gwe mmanyi yalayira n'atuuka nze yekyazze bamuta kyazze seru nga kasiza ddala nga nze kyazze seru nga nkutwala gwe Patricia erinnya eddala sijjukira okubeera mukyala wange omugatte mu bulamu ne mu bulwadde mu bugagga ne mu bugagga. Mbadde okimanyi nti mbadde ngenda kwogera mu bulamu mu bugagga ne mu bwavu, oli yagamba mu bugagga ne mu bugagga. Ebyo sijja kugamba nti mukeere mukyuse okulayira and all that, naye waliwo olumu kakati gentleman's agreement nti sweet nze ontwala newe sirabira kino. Katuulirize love story. Eddakiika zigenda kubeera 19 era nzikiriza nti wezinaggweerako ojja kuba oyongedde okuyiga. Olina omusajja e Kampala ekyaddondo, omuyinayo, omuyinamu abaana, oli mwana wa buwala. Nze omwami owange twasisinkana nga ndi mu vaaka ya P7 ne tubeerawo n'ensoma abazadde bange baafa nga ndi mu siniya yakubiri awo first term ne bafa ne twagalana n'omwami nga nnyambako ng'atwetera ku byokulya ewaka. Twayita mu buzibu bungi nnyo naye yali yakajja e Kampala nga yakatandika okukola. Yali wa myaka nga 23 nga nze nina emyaka nga 15. Munnange ne tubeera n'omwami. Olugendo lwali luwanvu. Omwami n'atuuka n'afunayo omuwala omulala. Omuwala oyo yali atwoleza ngoye kuba nze nali nsoma. Omuwala oyo ng'atwoleza ngoye n'amuzaalamu omwana nze nga simanyi. Kati bwe twatuuka okufumbiriganwa ne baleeta omwana, wabula yannimba nti omwana waaki, omwana wa muganda we yali musirikale yafa ne bamulekera omwana. Sokke n'enkuza omwana nembeera n'omwana mu maka gange nze nga sinnazaala nembeera n'omwana. Nali ndi mu senior 4 awo third term nenfuna olubuto nange nenkola ebibuuzo nembeera n'olubuto lwange nenzaala omwana. Kaakati oli omwana bamuletera mu mwaka gumu n'ekitundu nembeera naye. Naye nga bwomanyi nga twalina ewaka waffe nga waliwo jjajja waffe nga mulekera jjajja wange nengenda nensoma nenkomawo nengenda ew'omulenzi bwe mutyo nga bwe mbitegeera ebyekiwala.
munnange nga tubeera n'omwami wange yali mukyakaze nnyo nga mukyakaze ng'anywa nze kuba emyaka emituufu gye mbadde naye namala emyaka nga 5 nga buli wiikendi gy'omanyi nti wiikendi akomawo ku makya nga wiikendi era nga yakiŋŋamba nti Friday ninakomawo bweziti Saturday ninakomawo bweziti nga lunaku lwa nnyamba ye Sunday okuva Friday Saturday Sunday ku Sunday ng'akomawo 6 naye nga nakigumiikiriza kuba nali mwagala nga nakigumiikiriza munnange tubadde n'omwami emyaka gyonna nenzaala omwana nenzaala owokubiri nenzaala owokusatu nenzaala owokuna nga tuli mu mbirigo nga tulwana nga twekuba ne tuddawo ne tulwana ne twekuba ne tuddawo naye nga ndaba omwami ono nga siganye obanga ekigambo ne twekuba nkyagadde kuno kwali kwefuntula ate ebiseera ebisinga nga ndaba nze nsinga okukola kyoba okumusika tufumbiriganya emyaka 18 kuba ngenza okuvaayo ng'omwana first born wawezezza emyaka 19 owange ng'alina emyaka 16 first born last born wange alina emyaka 3 ne bana abalala abagoberera ngenza okuvaayo nga oli omwana we wa myaka 19 omukulu ngenza okulinnya ennyonyi okujja okukola munnange omwami wange oyo bwe kituuka okuweerera abaana abadde nga mpa emmere ng'ekyokulya kyakirekawo ewaka nga ne bwe mulwana ne mwekuba ne mukola ki ekyokulya akirekawo ewaka kansooke nzireko emabega twayomba mukko bwe twayomba mukko ne nnoba nze nali mukazi anoba nga nnoba egyo gyonna emyaka gibadde gyakunoba ng'ewaffe kumpi ne we tusula nga bwanvu oba nankuba nga sisula naye mba sina laavu esula naye nga ŋŋenda ewaffe ewaka nga nsulayo nga nzira enkeera nsange nga kkakkanye kakati lwali olwo we yankuba ne ŋŋenda ewaka bwe nagenda ewaka nasimbula na kiro nempeka omwana wange ku mugongo zaali ssaawa nga 8 ne ŋŋenda ewaka waffe mbeere nti naakomawo enkeera kakati bwe natuuka ewaka eyo omwana owange n'alwala olwo first born tuli myaka egy'emabega omwana wange bwe yalwala ennyo jjajja wange n'aŋŋamba omanyi fuluma ozzeeyo omwana ew'omusajja mukkirire muzzeeyo omwana ono tafiira wano munaaye nenzikirira nenzizaayo omwana nagenda okusanga omwami wange oyo nga mu nju ayinamu omukyala omuwala gwali naye kuba bwe yaggulawo oluggi nasangawo kondomu munnange nga ku mulyango tuliko 2 nze aweesa akaana ku mugongo kalwadde nga waliwo n'omulala omuwala akuba oluggi jjukira tuli bafumbo nga ne munda ayinamu omuntu kati nakola nnyo effujjo nenkola effujjo nenjasayasa amadinisa gonna bwe nagaasa landiroodi oli n'avaayo yali landiroodi ng'abeera kumpi awo n'avaayo n'atugamba mugende muve ku nnyumba yange temukolerako ffujjo muveeko munnange nga omwami afuluma nga agamba omwalo adduke kati omuwala yadduka emisinde ate nze jjukira nali nkutta omwana naye nali njagala mugobe nefujjo nange nga n'omwami agulawo oluggi ng'afubutuka emisinde kati omwami bwe yafubutuka ate ono yali gwe nasanga ku mulyango era ng'akonkona ye yamufubutula emisinde awo saamanya byaddirira nennyingira mu nnyumba ntegeketegeka ennyumba omwana yali yeebase kwe kusanga ebyo kondomu biki olwo ne lugenda jjajja wange n'aŋŋamba ddayo ofumbe weeyama kufumba naye nga ono omwana we gwe bansuulira oba gwe yampa ng'abeera waffe ewaka nange nina ono omuto ne tutambula olugendo lw'obulamu ne tutambula nenzaala omwana owokubiri naye era mu kulwana mu kwekuba mu kukola ki naye nga nagamba Mukama nti najja kufumba saagala kuddayo waffe ndi mulekwa ndi kanakambaata kaŋŋume omwami wange ng'afuna ssente omwami wange bwe yafuna ssente nga ndeetera nga ŋŋamba nfunye ssente naye tuzikolemu ki nkwanjule wammwe nkugulire emmotoka kuba ojagala nnyo oba tugule poloti nga mugamba tugule poloti nga tugula poloti lwakuba ekyobusiru kye nakola nange poloti twagigula yagiwandiisa mu mannya ge naye ne ŋŋamba akasita nnina abaana ne bwana naye ekintu ekyo kizze kirabika nnyo mu baana ab'obuwala oba bwe mwagala baswiti okwagala kirungi mwagale
naye ate bwe mwagala tusigalemu ak'obuntu. Ekikolwa ky'okuba nti yawandiisa mu mannya ge kabonero akalaga nti yali alina ekikye kye yeesigalizza mulimu embi etali mmotoka, kubanga emmotoka kyangu omuntu osalawo n'agiwandiisamu oba mukyalo oba olw'ensonga ezimu eziteebereka. Abamu beewolera ku mmotoka ate emmotoka okugyewolerako ng'eri mu mannya g'abantu babiri kisoomooza. Kakati bw'aba nga kyali baasuubira ku nnyumba oba ku poloti, nze ndowooza ateekateeka okusisinkana embeera bweti kino kibuuke n'ensobi tugyegendereza ereme kuddamu kubeerawo. N'awandiisa ebintu mu mannya ge ng'olaba after all tata w'abaana bange, after all namulinamu abaana. Abakizizi ne bwana banza nkyaye atisti abaana banaabisigaza. Ne tubeera n'omwami ne tugula poloti, kati okuzimba ne tupakasa, neewolanga ssente mu bbanka nendeeta ne tuzimba, ne mutwala naye ne yeewola ne tuzimba ennyumba eri awo Munyonyo. Tennagwa bulungi nnyo naye nga kale weeri tubadde tugisulamu, era bagisulamu eri ku express, olwo oluguudo lwa express naye awo ku bridge weetandikira. Munange nga tuyingira ennyumba yaffe nga tubeerawo. Kaakati lwali olwo omwami wange nga ndaba yaddenga bino abaddenga yenda nga ajja neetondera nga nkola ki nga mbigumiikiriza. Naye kankuddireko emabega mwami Ssozi, olaba omwami wange era mu kutabuka okungi okwo nagamba omwami ono okumuddukako kangendeko e Sudaani. Omanyawo abannayuganda be baatijjira ogenda e Sudaani okukola, ne ngenda e Sudaani. Munnange nagenda e Sudaani okukomawo saalwa naye namalayo emyezi 2 nga ne wiikisi 2. Nagenda okudda nga baŋŋamba mbu abadde yeeyagala ne muganda wange. Muganda wange saabimubuuza kubeera twakomawo mu kutabuka. Bwe nakomawo kale n'embeerawo twamalanga wiiki emu ne tutabuka era ne tuddamu ne tulwana. Naye ng'ekitulwanya bwenzima simu biki na kunywa, kuba ye munywi ng'anywa ate nga nze omwenge sigunywa. Abwengezaako mugamba nti munnange ompunyira bubi omwenge atisti kendezaako ng'olwo luba luyombo ziba mpi. Munnange omukweyagala ne muganda wange ne kinnuma. Kakati twali tutudde mu meeting ne ssenga w'abaana bange tuteesa ku byaffe, lwaki tulwana, lwaki tukola biki ebyo kasasiro. Muganda wange n'amugamba gwe nja kwabya. Kakati mu kyogera nti nja kwabya ne mpulira obusungu ne ngamba ekituufu ddala babadde beeyagala. Kwekwata oba nakwata mashini eneesala enviiri ngimukasukire ku mutwe n'anoba n'agenda. Yamalayo nga wiiki n'akomawo. Kati mu wiiki eyo okomawo nze ne mpanga eby'okusenguka okugenda okuyingira mu nnyumba. Bwe yalaba nti mpanga byakuyingira nju naye n'akola ki? Najja, oba ni yamubagulizaako simanyi. Najja, olaba omwami oyo mu kuyingira ennyumba ate nze nali ku mulimu. Bwe yamanya nti ngenda kuyingira ennyumba yajja n'asengula ebintu nga nze siriiwo ndi ku mulimu n'abitwala. Nze namugoberera bugoberezi mu nnyumba eyo. Kati tutuuse eyo mu nnyumba empya era okulwana tekusitopinze, tulwana twekuba simu, kunywa mwenge. Obeeraawo nga bakuba essimu, obeeraawo nga message zijja. Kati lwali olwo ennyumba eyo twagirwaniramu emirundi nga3. Munnange nga musanga na message. Bagamba essimu y'omusajja Kamulali nti bw'ogitunulamu gakusonsomola amaaso, naye nga nze sigyesonyiwa nga ngitunulamu. Munnange nga ngitunulamu nsanga message beewaana n'omukyala biki ate atali omu abatali babiri. Obusungu nga bunkwata nga mubuuza naye zino message lwaki bw'omala okuzikusindikira toziggyaamu, zijjengamu. Nga ngamba ngaani omusajja yankuba Mr. Ssozi. Omusajja yankuba okutuuka ku extent nga nazirika omwana wange ono omukulu ono gwenkuzizza n'akubira sisita wange ne baleeta emmotoka ne bantwala mu ddwaliro. Nagenda nze okudda engulu nga ndi mu ddwaliro. Naye ekyasinga okunnuma ku mutima kwe kugamba omwana ono yaŋŋamba nti taata atugambye senga wabaawo ekiriwo kyonna ku maama wammwe ono mudduke, mulekewo bano abaana abato mudduke. Bannange ekintu ekyo kyannuma ne bwe ndi eno kikyannuma. Kakati tutuuka tusonyiwagana bulungi nnyo nga tuddawo bulungi nga ngamba ngenda kugatta, ngenda kukuba empeta, Mama Davis nsonyiwa biki nga mugamba kale it's okay. Nalayira nagamba
nsaba Mukama mpa omusajja muzaalemu abaana bange bana saagala kukubeera nga ngenda nzaala mu basajja kantuule. Munnange omwami wange oyo nga ngatta empeta twagifuna 2019 mu Gw'omunaana. Yasooka kungamba Maama Devi njagala nkwanjule tugende twanjule naye tugende tukyale bukyazi njagala okwanjula kubeere mu nnyumba. Nensooka nkikiriza olw'essente ne ŋŋamba osanga akikoze bw'atyo talina ssente tukikole bwetyo nga nange ndaba embeera omwami we oba omumanyi nenzikiriza. Kaakati bwe nadda wabbali ennyo waliwo omukwano gwange mulenzi bamuyita Alex n'aŋŋamba naye Faati sooka olindeko omwami ono omaze nayo emyaka gyonna okuva obuto, lwaki essanyu toyifuna kati okwanjula n'okuteeka wabweru kijja kusoboka tujja kusonda ssente. Wamma nenzibuka amaaso ne ŋŋamba leka nkole okwanjula kwange nsanyuke. Kyamuluma nnyo okulaba nti ŋŋaanye emikolo gy'omu nnyumba wabula kyamuluma naye ne twagikola bulungi Mukama n'atusobozesa n'embaga n'ebaawo bulungi nnyo nangatta empeta. Bwe yamala okungatta empeta bulungi nnyo tumaze okuvaayo bulungi tuwezezza omwaka gumu nga n'emyezi 8 bufumbo obutukuvu nga ndeetera omwana nga ŋŋamba Mama Devi eno surprise nange bankubyeko omwana mbadde simanyi nti nno omwana gyali omukazi nange nali namwagalako edda eby'omu buto kyokka omwana oyo yenkana ne first born wange omwana muwala alina emyaka 16 bulijjo takimanyi nti omwana gyali nga ndeetera omwana oyo omukulu nga nsooka munze nzikiriza nga ŋŋamba omwana it's okay kuba takyaddayo munda ate omwana talina musango ate ekirala nagattibwa empeta mu bulungi ne mu bubi nze mwennyini neekansolinga sinnagambako yadde omuntu we waffe nga ŋŋamba kankireke. Kaakati omwana yennyini agenda okunyumiza emboozi nga ŋŋamba bulijjo ayagala kubeera na taata we bawuliziganya ku ssimu naye nga tabeerangako ne taata we ne mu kumuleeta yavuze maama we n'amutwala ku kyaki ne basaba ne balyoka bavuga ne batwala maama we gy'asula ekajjansi ne balyoka bakola ki bavuga ne bajja eno ewaka. Ne ŋŋamba omwana gobadde tomanyi nti gyali ne maama we ne mufuna obudde obumutwala ku kyaki nti mugenze kusaba. Mr. Ssozi byansobera munze munda n'ennyiiga ne ŋŋamba omusajja ono lwaki anzannyira ku mutwe bw'ati. Kaakati nagenda okulaba mu kuzimba ennyumba eyo nze nsinza okuteekamu ssente. Omwami ono wekituuka ku ky'okusoma ky'abaana ng'olwo oluyombo lujja nze eno ku kyeyo naakamalayo emyezi 6 nagambwa omwami wange sijja mulekerera. Nagenda tategedde by the way navaawo ewaka nga tategedde. Kati bwe natuuka eno nalaba ng'embeera ewaka ssente tezikyajja abaana bangi abange 4 ababe 2 waliwo n'omulala gwe tuweerera nga ndaba abaana baweze ng'ate ndaba kwegamba mu fiizi yesikasika si muweerezi w'abaana. Ne ŋŋamba abaana bange bwe siigende kuyiiya bayinza obutasoma leka ŋŋende njiiye kuba limbadde neewola mu bibiina naye ebibiina mpulira nabikoowa kaŋŋende nkole ki njiiye. Ne nvaawo ewaka nga tategedde namala kutuuka eno ne ndyoka mugamba ne mwetondera ne mugamba nsonyiwa naye ndi mu nnyumba sigenze kukola bwa malaaya naye ngenze tuzimbe famire yaffe tuzimbe ku nnyumba ez'abapangisa tusobole okukola ki okulabirira abaana abo. Nalwawo nnyo okunsonyiwa oluvannyuma naŋŋamba nkusonyiye naye mwami Ssozi mu nsonyiwa ki yaŋŋamba nkumiisinga nnyo wabula nnyamba onsindikire onkubire ebifaananyi byo obimpeereze biswaza kuba wansi wo ompeereze ebifaananyi mbeere ku ebyo nja kusonyiwa. Omwami wange nawulira nga mwagala nenkuba ebifaananyi nenkola ki nembimuweereza. Bwe nalabanga embeera ne ŋŋamba ennyumba ekisenge si kikole kamuteereko ssente nga muteerako ssente emitwalo 6 nga mugamba ekisenge ekyo kikole yongerezaako ku ssente okole ekisenge ekyo wansi. Omwami yayita muganda wange oli gwe baŋŋamba bwe yeebakako naye n'amulaga n'amugamba mbu mwegulako musindikira ne ssente n'amulaga ssente ze musindikidde nali namuwaayo emitwalo 15 emirala agulire abaana akawunga n'omuceere nazo n'azimulaga n'amugamba olaba aneegulako ampeereza ne message. Kaakati mu kubimanya muganda wange yennyini ayogera ne metroni wange kati nga abibuulira metroni wange message ng'azimusindikira kati metroni wange nga ŋŋamba Faati kino bwe kiti ne bwe kiti omusajja yatuuse n'okulaga muganda wo message ez'essente mbu omwegulako bw'oba wagenda kukola gumiikiriza beerayo okole banki nga ssente zo. Mami Ssozi ne ŋŋamba bannange eby'obufumbo tebitottolwa. Kaakati oyo omusajja byonna bye yaŋŋamba
byanyinyonyola mbu nno omuwala yali amwesibako nga ye tamwagala lwaki yatuuka okuba nti naamulaga message ezo ez'essente. Kaakati wano juzi abaana bagenda okuddamu okusoma nga mugamba abaana bagenda kuddamu okusoma tukoze tutya ku baana. Jjukira nkugambye bwe bakutuuka okusoma kw'abaana kuba kusika muguwa nga ŋŋamba nti kola ssente oziweereze abaana basome kubanga sirina ssente. Owulira? Kaakati oli omwana omukulu yampeerezza ebifaananyi nga yakoze edduuka. Alina emmotoka ya bizinensi gy'abadde nayo naye yakoze edduuka. Kati olwo abeera talina ssente zisobola kuweerera baana. Era omusaala gwange gwatuuse nga nkwata ssente nziweereza waliwo sisita wange gwe naaziweereza ng'akwata baana bange ng'abazzayo ku ssomero. Naye waali taata waabwe waali. Okitegeera? Kati ate ng'atuuka mu eyo yennyini wiiki ey'okuzzayo abaana ku ssomero ng'atuuka ŋŋamba mbu Fati nyamba ompole akakadde nzizeyo abaana ku ssomero. Nga mugamba ogenda kuzza abaana ku ssomero nti mugamba nandikuwoza akakadde ako naye sikawezaawo kubanga eno ssente bazitema eziweereza biki sigenda kukaweza ngenda kuwa emitwalo 75 nga ŋŋamba nyamba weza akakadde mpeze akakadde tamanyi na bwe tukakola wabula mpeze akakadde. Kakati okuva bwe nnamumma akakadde nenteerako sisita wange ssente azze abaana ku ssomero takyanyegaladde okumpeereza akameseji. Bwe muteera akameseji aŋŋamba gye ndi oli otya. Takyanyega biri bye twali tunyumya biki kati ndi awo mu butuufu ddala oyo omwami wange newankubadde nga twagattibwa empeta oyo omwami wange atuuka n'okukola edduuka. Ndi Bulaaya, ndi mu kutuyanira baana baffe, ndi mu kutuyanira ffe famire yaffe tubeere bulungi, nze naye abaana baffe tusobole okubazimbira ku buyumba. N'akola edduuka nga taŋŋambye. Mu bituufu nsaba mumpe ku magezi. Banjo basangayo kale mu bufumbo ngera bambi bato baboka nga basajja abo tebabafanako. Ne bwagamba nti tukome kwono kale Omusajja nasamba nyabo n'alajjana nti n'abali tebasoma ng'omusajja tafayo. Balala babazaala mu kale ne babalekawo bwe batyo nti mu bulumi nga kale yamusuubiza bingi kanaamuwa. mubiri gwe laba Omwana ate bwazaalibwa nate namulekera buli kimu laba kati nnyabo batobakoka obuyambi tekabufunanako. ne bagwa mu nsobi ateera endala kuba bambi bayizo ly'omuto. Singo mama singo mama omusasirangako gw'olaba obw'obulamu babuyitamu mu bulumi. Singo mother singo mother omusasirangako gw'olaba obw'obulamu babuyitamu mu bulumi. omusasirangako gw'olaba obw'obulamu babuyitamu mu bulumi. Okay, bamikwano, sister yasabye obuyambi, yasabye okumuwa amagezi. Waliwo omuntu anoonya amagezi nga byetaaga okutegeerekeka. Do you think divorce ye option here? I don't think. Nti divorce ye nsonga wano? I don't think. Kakati sister omuwa amagezi ki? Omuwa amagezi ki? Sijja kudda mu lugero lwe mu mboozi oba story ye naye ogiwulidde. Sister kyenjala okusooka okukujjukiza kye kino. Nzikiriza nti omwami tajja kufuna access ku love story ye no. Ky'oba okola sooka okole diversion. Sooka si kyekigambo ekituufu. Sooka kati omire pini ojje ebirowoozo byonna ku musajja. Omusajja gw'oyagala muntu mukulu, just muto buto. Oba kikola amakulu. Muntu mukulu naye muto buto mu ndowooza nga takulanga. Ekyo kitegerekese. Dira wewasalirawo mukwano gwange okuva e Uganda ogende ku kyeyo. Walina byogasse byogatta n'obigabiza n'obitoolako n'obikubisa n'ofuna ansa n'otandika okukola process okakana oli ku kyeyo. Oli ku mawanga.
ekyakutwala ku mawanga kwali kufuna attention ya musajja oba kwali kwagala kukola naawe obeeko byokola. Ekyo kye kiba kisooka okubeera primary priority. Kisooke kibeere kati focus yo. Oli ku kyeyo, oli ku birowoozo omusajja. Kakati ebirala waliwo byesinza kugambira wano. Bwe tunamba tufunye omukisa okwogera tunaabyogerako naye njagala okukakasa. Sooka ojje focus ku musajja kati. Kubanga ne bw'ona ogimuteekako oli Uganda oli ku kyeyo. Ye alina eddembe ajagenda bw'aba ali Bwati agenda beera n'abaana bw'aba ali Bwati ajagenda mikwano omulidde wuyo alina ebikoosi si bibagambye wano mu story naye ate yabyogedde alina ebikoosi bye ajagenda mu kinywero. Kakati goteeke essira oteeke focus yonna ku muntu oyo odde ku kyeyo embeera ekukube stress ekukube naye ng'oli alya butaala. Kakati tuddeyo ku mulamwa guli gwe twatandikirako. Kkiriza obeere ekiyenje, enkoko nga yenoonya ekiyenje. Bw'eba enkoko tenoonyeza kiyenje ng'omanya nti oh, so this is where I belong, better kola kasenteko. Bw'oba osobola okukafissaako n'osevingako ekitegeerekeka buno bulala ne busasulira abaana nga bw'obadde okola kubanga omulaba wuuyo omusajja Jesus. Waliwo by'otagenda muteekamu okukula kati nga gw'omuleetera okukula okuggyako nga yasazeewo nti kati kankule ng'abamu bwe bakikola. Abamu bakikola bw'anaasala okukula nga kyokyali available then you'll be good to go. Bw'aba tannaba kukula togenda mukaka kukula. Lemera ku kirooto. Bw'otunula lisiti y'ebintu ebyakutwala ku kyeyo yeeriwa. Obituuse kyenkanawa otandika okuguka ng'osesera ku musajja. Bw'aba takunoonya kakati kino ekiseera si kyakunoonya musajja ng'oli ku kyeyo, kiseera kyakukola ssente. Giyinza oba emyaka 2, giyinza oba 3. Gikozese ekyo kyo kigguse kubanga ku nkomerero ogenda kuteeka amaanyi go gonna ku musajja kireme kugguka n'ekyeyo kireme kugguka. Olw'okuba kakati oli ku kyeyo teeka amaanyi mu kunoonya ssente. Kale byo okomewo ng'ogamba nti at least ssente nawe kenninawo oleme kuviiramu awo mu njuyi 2. Bw'onoomala otegeera kino obukulu bwakyo olabanga ekitasoboka n'ojja kufuna emirembe. Nze siri mu kuwagula nti nze ndi mu kukuwaga weesonyiwa omusajja omuli bafumbo ate abagatte so sina maanyi mu kyo. Naye njagala nkubuulire mu kiseera kino ng'oli ku kyeyo kyentunuulira ly'essanyu lyo. Obeere musanyufu ng'onoonya ssente olabirire abaana bo mu ngeri gy'oyinza okukikola naye nga gukennyininyini naawe ng'omuntu oli musanyufu. Amaanyi go gonna geeteekeko. Oyo gwe weetungako emirundi buli gy'onookoma eriyo omuntu nga bw'aba yakukooye. Sinagamba nti akukooye naye nkugereza. Bw'abanga takulabyewo buli lwogezaako okukola ekimuleetera okukulabawo kimutama. Noonya ssente zo. Ekyo bwe kinagguka n'okomawo ekyaddondo ojja biraba. Oli ku kyeyo omutima kumpi n'omubiri through birowoozo guli kyaddondo. Teeka amaanyi ku ggoolo. Katonda omulungi bisoomooza nnyo ng'abantu betwasisinkana kubanga tukkiriza nti abamu tuyinza oba nga twabeesisinkanya nga teyali nteekateekayo naye nga twagenda mu kwegomba kw'emibiri gyaffe mu kuyaayaana okw'ebintu ebitali bimu ng'ebyo bye twasinziirako okukola choice ze twakola. Enjawulo nti totuleka kufaafaagana choice zaffe but even mu mbeera bw'etyo osobola okujja n'oyimirira naffe mu ttanuulu ze tweyingizzaamu nga tuziraba n'otugamba olumu nti abanga otomera ne tumala okutomera naye n'otatuleka n'osigala ng'oli naffe. Mu ngeri enjawulo njala okuteeka sisita waffe oyo mu mikono gyo
obufumbo abadde yayagala nnyo Bweramu, abadde agezezzaako, azimbye omwami mu by'okwekulaakulanya, yeewoze mu bino na biri, batandise okukwata ku ssente bazikutteko, era embeera ate emusindika mu bulamu bulala. Sooka omunyweze, kubanga wamusobozesa okulinnya ennyonyi. Singa wali toyagala, nzikiriza nti wali osobola okiyimiriza n'atagirinnya. Mu kugirinnya muteekeseeko essira ku lwaki yagirinnya, lwaki yagenda okukola. Muteekeseeko, mujjukize ebyo by'aba ateekako amaanyi. Mulungamye ku ky'okusalawo. Mulungamye ku ky'okusalawo. Ono gwe twogeddeko naye eriyo n'abalala abasoomoozebwa Mukama. Ekisa kyo kakibabeereko, ekisa kyo kakitubeere. Mu kunyigirizibwa ku banyigirizibwa nga bali ku kyeyo, bali ku mawanga, naye nga ne gy'alowooza ekyaddondo bulumi. Beegonza bamwagalako ssente, bwamala okuzibawa ne basirika. N'alumwa. N'akaabira mu nnyumba, n'akaabira mu mmotoka, n'akaabira ku kkubo, nga bimuyitiriddeko. Sooka omujjukize nti abo bonna nga bamwefuulira nga tebamufaako, nga tebamulabawo, nga bamukozesa bukozesa, gweowa waggulu gy'oli omufaako okusinga abalala. Ateeke fokasi ye ku ggwe lwajja okuwanguyirwa ebirala ebimusoomooza. Tuwa ekisa okutusinkanya olunaku olw'enkya ng'otuwa obulamu obulungi nga bw'ozza obutugabirira mu ngeri yonna yonna ey'omubiri ey'obulamu bwaffe gye twetaaga Katonda ffe otugabirire nga bw'ozza otugabirira leero ne bulijjo. Tukubaza kubanga olidde okusaba kwaffe kwe tuyisiza mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen. Remember, Friday night tulina love story nsufu, Saturday night tulina love story nsufu, Sunday night sawa 3 tulina love story nsufu. Thank you for being part of this show or this family. If you've not subscribed, please consider subscribing. We love you.